tutegezezaako omukulu tumufunye owa VIBA Sound Disco. Tugenda kwogera ku nsonga nnyingi nnyo zeekuusa ku nsonga z'ebivvulu olw'ensonga nti nga tumaliriza Christmas festive season eno mu kibuga Masaka mwabaddemu ensasagge saidi zaawo bayita eggulama wabaddewo embeera etabadde ennungi kati omukulu agenda tusigira ekifaananyi byakomekeddwawa enteekateeka eyo omutegesi yaali luddawa embeera eri etya kubanga ono omukulu owa VIBA Sound yasobola okuba ate nga naye yakirozaako akimanyi obulumi n'embeera byasobodde okuba ate ng'etambula sebo mulungi agamba ati owa VIBA Sound Disco talina ttabu abanikira esimu okunkyaza mu studio za Centenary yagala okwongera okubuuza ku batuuliriza abafu abalungi nti musibye mutya muli mutya mukulike ennaku enkulu ennaku enkulu z'abatambulidde butya omwaka tegunnaggwako tukyagenda maaso n'ebivulu byaffe nkimanyi nti tukyalimu mu nsiike tukyalina ebivulu ebimalako omwaka nolwekyo nsaba tutambuze bulungi abawuliriza n'abawagizi ba VIBA balamusizza nnyo ne bakulisa ennaku enkulu era tubasuubiza nti tukyatambula bulungi olowooza abantu bakutegedde bawulidde VIBA amanya gange nze Sansa Dennis nga nze director wa VIBA Group of Companies. Okay, VIBA Group of Companies erimu kinaki bingi tulina VIBA Sounds tulina VIBA Electronics ndio ndimanyawo tulina D&D maaso ga radio wano edduka litunda plastic n'ebyatika ne business endala tulina business nyingi sebo okay ye mukulu Sansa owa VIBA Sound oyinza okuba wali ogiwuliddeko endongo gyekakasa nti gwali eyo yonna ng'olinaanye endongo eno yali agiwuliddeko kati mukulu ono owa VIBA Sound Disco agenda tusiigira ekifaananyi kuba ensonga z'ebidongo aziruddemu era azimanyi okubrandinga okumanaginga ebivvulu byonna asobodde okuba ate nga abitambuliddemu twalina ekivvulu kyaffe kibayita ekijjobi omu kubaali be bakirimu emabega ebivvulu bya DJ Masiko omukulu ono abibeera nnyo emabega mu nteekateeka eyo n'ebirala bingi nnyo byabeeramu kati mukulu Sansa waliwo ensonga yabaddewo ku Christmas yabadde saidi z'eggulama sebunya ntwala omukisa guno ekisooka okwebaza abadigize baffe kubanga abadigize mukama wange be bakama baffe namba emu be batuwa ku ssente byetusobodde okukolamu ebisinga obungi mu bulamu njagala okutegeeza nti olunaku lwatambula bulungi kuba nafuna omukisa nti ku ssaawa 2 nali ggulama omuvubuka oyo omutegesi nali mweyambyeko okumuterayo stage yali yeetaaga stage nemuterayo stage nagimuterayo ennaku nga 2 emabega okusobola okuwa ekivulu enteekateeka ennungi naye nasobolera okufuna omukisa naye nga akanzireyo kondabe enkola enaaba etya nagenda okutuukawo ba essaawa nga 2:03 ng'ekivulu kitambula bulungi bwe ntyo neyongerayo nengendako mu kivulu kya DJ Masiko ekyali ekya Street Jam nenvaayo nengenda mu kyakonalibo kasolo ekyotera nenvaayo nenzija mu Laston Gardens kubanga nga omanyi omukulembeze ekyebibuuzo biba bingi balina okubuuza ensonga lwaki olupisa olwaleero ogwo gwe mulimu gwange nakomawo mu Laston nengendako Maria Flo nengenda ku Kiyovu ate nenzirayo mu Laston Gardens kubanga nayo twali tulinayo akazibuzibu nga Cindy yadireyingamu eddakiika nga 3 abadigize nga bwebamanyi nga twalina ekikwasaganya ne Muzeeyi Matovu wa Frigobar wetyo Cindy n'atuuka mbudde ekivulu ne kigwa bulungi sebo bwenzira ku kyeggulama ebintu byatambula bulungi obuzibu bwe buva buli wakati wa mutegesi ne ba DJ ebisinga byonna byali bitambudde bulungi abawagizi bajja mu bungi naye ne tufunawo obutategeeragana wakati w'aba DJ ate n'omutegesi w'ekivulu awo entabo eva ebintu bingi byayononeka nga tukyali mbisago abantu baalumizibwa ebyuma byabbibwa loosi nnene ng'ate tukyagezaako okwaseesinga ebyayononeka ku kyalo badde nkubirako ku mwami Kaale munaffe aliraanye ekifo ewategekebwa ekivulu ate yali ataddemu ebyokunywa n'ebyokulya badde ngezaako omukubira ku simu nga nzija wa neetakutte bali mu loosi nnene embeera si nnungi naye ebisinga tugezaako okubitereeza wakati w'aba DJ abaali mu kivulu n'omutegesi nga tugendagenda kwaseesinga embeera ku kyalo
obutebe bw'abantu emyenge gyabbibwa n'abaalumizibwa abantu abasinga okulumizibwa baali bakozi ba disco era disco bagiyitaani erinnya disco bagiyita top events top sounds top sound naye nga yakosebwa newankubadde nga tuli mugumu wakati w'omutegesi ne nanyini byuma okulaba nti ebintu bisetolingibwa bulungi. Ani nanyini ndongo eyo naye? Nanyini ndongo eyo erinnya top liruddewo. Top sound ziringa bbiri mu kitundu kyaffe. Tulina top sound yali e Bukunda kati yeno gye twogerako. Esebo. Kati enteekateeka abantu ab'oku kitundu ab'eggulama bakomplaininga nti ebintu byabwe mugenda baliyirira mutya? Abantu b'eggulama twandibaliyiridde. Ekintu kino ompadde omukisa mungi nnyo nga nzija ku rediyo wano okugezaako okwogerako n'abantu nti nanyini omutegesi ebiseera ebisinga si yabeera nanyini byuma. Omutegesi si yabeera nanyini bintu ebiri ku kifo okugeza ng'ebyokunywa ebitundibwa, entebe zireeteddwa, tentisi eziri mu kifo, stage yali evudde ku VIBA. Kakati okulirwa kwandibaddewo naye musaze magezi kyokulaba nti ebintu bino bitaasibwa enkya muliyirirwe. Okulirwa kusobokera ddala ne nanyini byuma yekka asobola okulirwa sente ziba zisolozeddwa ku bantu singa ebintu bye biba bikuumiddwa. Tekati gwe kyosoose okukola osoose kwonoona, obbye, otutte, ate nkyoyagala bakuliyirira ani agenda okukuliyirira nga wayonoonye. Kati bo bennyini n'abayonoona bali kuwantedde essaawa zino tubeetaaga okuzza ebintu ebyatwalibwa. N'olw'ensonga eyo njagala okukubira abantu b'eggulama semanya ntwala omukisa guno okutegeeza nti nasenga ku kyalo ggulama. Ennaku zino ndi mutuuze neyanjibwa mu lukiiko era ekizimbe ekiraba ndaba tulina enkulaakulana zetwagala okuteekayo naye kati ekyalo bwe kinaabeera mu mbeera bweti kimala amaanyi si nze nzekka eriyo ne bainvesita abalala. Eggulama twafuna akatale ng'ate invesita yava wala n'aleeta ssente epitirivu ku kyalo. N'olwekyo ebintu ebifaanana bwe biti ng'enkulaakulana enajja mu kitundu tebyetaagisa abanike. Kati ku nsonga eno abamu bayinza okwebuuza omutegesi ono experience yali ayina yenkana ki? Olumu omuntu ayinza okufuna akasente ke amaze okulima ennaanasi n'agamba kantegeke. Yali ayina experience kuba muyinza okugamba nti yakola ensobi olw'ensonga nti ebivulu ebimu omuntu ayinza okugamba ategeka butegesi n'atamanya. Nkakasiza ddala nti omwaka guno gunaggwerako tugenda okutandika tujja kuba situkyalina bategesi batalina experience kugenda na mulimu guno. Omutegesi abadde aludde ng'ategeka naye ng'entegeka ye alina ebintu byabuusa amaaso okugeza okufuna olukusa ng'ogenda okukuŋŋaanya abantu. Njagala okutegeeza abanike nti singa ekintu kyasukkako awo kyali mu kivulu ekyo ne mufiiramu abantu 4 oba 5 singa omutegesi tali mu kitundu singa ekyalo ggulama kiri ku bunkenke singa bali mu kuyoola bantu. N'olwekyo abategesi ab'enkola eno ngenda kukwatagana ne poliisi baddeko ewaalo oyo olwaleero ng'agezaako okutubagira amateeka agasobola okutufuga. Maze okuteekayo draft batubagire amateeka agasobola okufuga abategesi bano abasookerwako kubanga eriyo abategesi abanene aboogerwako ba promoters babajjo nga bwe bamanyi ab'e Kampala eyo. Naye ennaku enkulu bwe zituuka n'ebifo byaffe bino ebitonotono erimu abategesi by'omu byalo abatamanyiddwa nti gye bali ng'ate asobola okukuŋŋaanya abantu 100 mu kifo. N'olwekyo abantu bulamu bw'abantu buba obutadde ku risiki. N'olwekyo nkakasa ti omutegesi ono abadde aludde ng'ategeka naye ng'alina ebintu byabuusa amaaso okugeza tosobola kujja ggulama ku lunaku olukulu n'okuŋŋaanya abantu abawera 5 mu kifo kimu nga tolina security emala kukuma bintu by'abantu n'obulamu bw'abantu. Yali alina poliisi oba yali talina security? We natuukirawo waliwo abavubuka ba UBA nga waliwo abapoliisi naye nga ndabanga ba crime preventer baabe nagezaako okusoma ku mannya gaabwe tebalina name tag. Bakuki ani yasobola okuba ate ng'akumamu omuliro ebintu ebyo okwonooneka? Ekikulu nga bwe nagamba nti kyali kitandise bulungi singa omutegesi ne badijja abali bakulembeddemu ekivulu batambula bulungi. Abanike kyenjawulo okutegeeza nenya badijje bange bano abaakola endagaano n'omutegesi nga teriimu bukwakkulizo
era kino katugenda kukisimbako nnyo essira mu kibiina kyaffe kyenkulembera nti tugenda kukyusa mu ndagaano ezibadde zikolebwa nayo draft ngitaddeyo ewa looya endagaano gy'osobola okusayininga n'emunno nga ne bw'aba tafunye ssente ku kivvulu osobola okukomawo n'anoonya amagezi gakusasulamu kasoba nga mwakola endagaano ennungi entabwe bwe nasomye mu ndagaano ya DJ Daniyo ne guruupu ye n'ensoma n'emu y'omutegesi DJ Daniyo yakuliramu enteekateeka eyo DJ Daniyo yakuliramu enteekateeka ey'okwonoona ebintu si y'okwonoona ebintu ey'ekivvulu yakuliramu ey'ekivvulu yali be bali abayimbi abakulu be bali ba DJ abakulu yesebo kati endagaano yaabwe tiyali nnungi nga bw'ogitunulamu singa omutegesi aba tafunye Daniyo aba alina okufiirwa n'olwekyo kireetawo obunkenke n'okuteeka omutegesi ku nninga sooka ompe sente ngende ku stage naye singa endagaano ebanga nnungi n'otuuka mu budde n'osanga nga omutegesi tanaba kufuna sente kubanga ebivulu bibeera mu vibe nti ddala abayimbi babeera ebweru nga batuuse ekivulu kyeyongeramu ka vibe akatonotono abantu ne beeyongera okusasula ekyo kyongera okuwa omutegesi obudde mwakusasulira naye abayimbi baffe ba DJ baffe abasanyusa abalala buli lwe babanga endagaano ze baakoze nga si nnungi wekanga nga bataddewo obunkenke bwe bateekawo bwe buvaako ebintu nga bino DJ Daniyo yatuuka mbudde n'agenda ow'omutegesi n'amugamba ntuuse njagala kumpa sente zangende ku stage omutegesi n'adilayinga okusasula DJ Daniyo teyakoma okwo n'agamba nedda katugende ku stage tuyimbe nga bwekola ki bweweetereeza baasobola okuteekayo shato zaabwe waggulu ewa DJ ne batesitinga sound ne balindirira okusasulwa balyoke bayimbe tebasobola kudda ku stage to the extent olw'okuba omutegesi yali abawaddeko ssente entono ng'ezibanjibwa ze nnyingi baateekawo obudde tukuwadde dakiika 10 otubole ki otusasule ebyo byonna biva kuba nti endagaano gye baakola teyali ki teyali singa endagaano yali nnungi tugenda okujja okukolera ku kivulu tulaganye miliyoni 2 otuwaddeko miliyoni 1 gy'otuwadde esigadde ojja kuzituma obudde bwe buti nze ndowoleza ddala bulungi nti n'essente bwe zitandibaddewo mu budde Daniyo yandisobodde okgenda ne guruupu ye ne bakola omulimu omulungi oluvannyuma ne babanja naye endagaano ezirimu ebituli ebyo kyabeka tuzikooye era tugenda kuziwera tujja kolagana ne poliisi bulungi ku bivulu kati ng'ebyolusooka n'ebya 31st nendagenda ku poliisi olunaku lw'enkya tulabe ebivulu ebiri mu kitundu poliisi esobole okuba nga etunulamu ensonga ebadde eggulamu eyo yeefanizaako neyabadde ekiwangala kubanga omuyimbi gwe bayita Jovan Luzinda yagenze ku stage n'agamba bannange omutegesi akyagaanye okutuwa balansi tugende tubanje ekyo Jovan Luzinda ng'abantu batandika okulwana ne Ossi n'amenyekeramu omugulu Jovan Luzinda mukudduka bamukubye ettaffaali mpulira kumbe yabadde ayagala balansi nti bamubanjizeeko zendagaano embi omutegesi akupangisa si kye twalina wano ne Spice Dana ku Street Jam singa mwami Kasozi ne mwami Mulinde tebaavaayo aga amaduuka g'oku street gonna gaali gakumenya buli kintu bakitwale ndowooza y'ensonga lwaki Street Jam baagijja ku luguudo ebaagijja ku luguudo olwo kubanga isa busy street otaddeko ate abayimbi abatali babuvunaanyizibwa agenzi waggulaga nti bampe balansi ndyoke nnyimbe ekyo tebakigamba bategezi kitegeeza nti babeera bababbye abamanyi nti ajja kubbibwa esebo kakati gulamu ono tugenda gezaako okumutereeza nga bwe nkubuidde nti ndi mutuuze waayo nasobola okugendayo okubaako byenkolerayo tujja kwogera n'abatuuze tujja kwogera ne ba chairperson b'ekitundu tujja kwogera chairperson wa LC3 tuinvolvingemu ne chairman wa 5 tulabike nti ekitundu ekitwongera okwogera n'abantu nti bw'oba ogenze kusanyuka tosobola genda kusanyuka ate n'okulyetingawo embeera ey'okubba abadigize mbagamba wakuba oluusi lwe mbagamba bagamba nti basansa ayogera bubi saagala muntu agenda mu kivvulu ng'omutwalo gwa ssente gwasasudde awulira nga tiyandikuwaddeyo agujjayo tagujjaayo
yakutegeeza bwe twabadde mu Laston kunyumiza nti omwali yabadde alina okuyimba na Africa Band yakereyemu just seconds dakiika budakiika naye wabadde olaba environment eri mu kivulu ng'abantu bakakkamu Africa Band bagaba bannange ennyimba zaffe ziweddeyo naye mutugumiikirizeemu omuwala twogedde naye atambula omuyimbi yabadde Sindi nga bwe bakyogedde kubanga Sindi yatwakasiza nti atuuse mu Lwera bwe dakiika nga 15 ojja kuba ayingidde ku kivulu yazze era n'ayimba obudakiika obutabangula ekivulu buba butono Daniyo eddakiika ziyawadde omutegesi zabadde ntono kiri kye nagambye nti singa endagaano ya Daniyo n'omutegesi yabadde nnungi Daniyo yabadde asobola okukola omulimu n'agumaliriza n'akomawo mu tawuni wano e Masaka n'ajja mu kibiina kyaffe n'atukola nti omutegesi gundi tiyansasula tufosinga omutegesi okumusasula embeera eyo nna tiyandibaddewo naye okuba endagaano yaabwe teyali nnungi yalina okubanja nga tanagenda ku stage. Okay, kati abantu bano oyinza bawo magezi kitugeze omuntu omuyimbi atuuse ku stage ng'omutegesi tannamuwa balance akola atya agende ku stage afune akazindaalo baleme kuyimba alina okuyimba kuba bamulanga olina okuyimba kubanga walangibwa era singa endagaano eno gyegamba eba nnungi ng'erimu obukwakkulizo ono tumutunza n'ebibye ono eyategeka tumufosinga okulaba nti asasula omuyimbi kubanga ekigenda okuddawo nabadde gulama ku ssaawa emu ey'okumakya ogenda okulaba embeera eyabaddewo tufuna tunuulira ab'omwenge nga bakaaba ow'obute babunoonya ewaya z'omusajja zonna baazibba emizindaalo baatwalako kati n'otunuulira embeera gyayitamu naye nga eddakiika zaali ntono nnyo oba singa endagaano gyenjogerako yali nnungi wakati w'omutegesi n'omuyimbi ebina tebyandibaddewo abayimbi baffe badije baffe mulina okuyiga okulumirirwa ebintu bino abantu byebakolera ebbanga erinnya lya disco omuntu lyakoleredde ebbanga n'ogyonona mu lunaku lumu okitegeera akadde kano emizindaalo gye munoonya muginoonya eggulama yonna emizindaalo baatwalako emizindaalo mitono basinga kutwala wayazi ezo n'ebintu okubikuba wansi ne biba nga bijja kwetaaga lipeeya naye nga disiki eri mu mbeera nnungi era n'olunaku lwajjo yasobola okukola twasobola ng'ekibiina omuntu waga nti wayazange bazitutte eddala nga zizibadde zibulako omwazi kawaya n'agenda n'akola omulimu gw'omuntu n'akomawo n'akuddiza nga bweyeetereza embeera gye twataddewo wakati wa Nanyini Disco n'omutegesi omutegesi alina okuliwa fule ebintu byonna ebyayinooneka mwabalizeemu nga biri mu ssente nga mmeka biri mu ssente nnyingi zesijja kwogera wano naye nga omutegesi taliira ku nsiko kubanga taliibwa ku nsiko twatudde naye n'ateekawo embeera era yatandiseko okusasula ku ebyo byayinooneka ekibiina kyammwe kino omuntu okukiyingiramu alina kukola atya tugeze atandise disco ye mizindaalo ena nyina topu 3 noono wa top sound ekyo kye tubakubiriza wa top sound tali registered mu kibiina kyaffe naye yeekanze ate alina kujja wange ne mugamba kati gwe twakuyita ojje we registering oberi mu kibiina ofune obuyambi bwe tuwa abalala kubanga ekintu kino abanike kyatandikira ku VIBA ensonga ya VIBA nga disiki enene mu kitundu eyogerwako nga tevuganyizibwa mu kiseera ekyo nga tukola bulungi nga tusobola okuŋŋaanya abantu disiko yokka tuŋŋaanya abantu 1,000 abantu 2,000 nga tekuli muyimbi obuzibu egundi kyali kitya ebuyagaawo ensonga ya VIBA okukyankalana ani yaleeta obuzibu yali ani yali mutegesi omutegesi nga mufu muyitirivu omutegesi yali ani oyo ye omutegesi akola ne keti akola mu bondi ya keti saagala nakumwogerako kubanga nga kampani yagifiiriza nnyo naye ng'enkola yemu yeeno ekyagenda mu maaso era bannannyini bidongo njagala okubategeeza nti ekyalo kyaffe ekyeggulama tugenda kukibaaningamuko okukitwalamu ebivvulu myaka emeka myaka nga 2 tugenda kukisiba nga bw'okwata ebidongo byo n'obitegeka eggulama obitegeka on your own risk bwe babyokya tolina gy'ogenda kuloopa okutuuka nga ekyalo kitukakasizza n'okusinga abakulembeze nti embeera bweti bwejja mu kitundu eriwo enkola esobola okukolebwa ekyokulabirako singa ebidongo ebyo byakwatibwa nga chairman
asobola okwogera ekizibu kyatugenda mu bitundu tuka mu kitundu nga kyapasoma w'ekitundu ekivulu bakitadde mu kitundu kye nga tiyasindise defense kwasesinga mbeera timbeera enaava abantu banasanyuka bulungi ne bamalako oba abantu banatabuka kubanga abantu abanatabuka obalaba kwolabira abantu abanatabuka be bantu okubeera ebweru omuwendo oguli munda gusinga abantu abali ebweru bagamba bamulanze tajja kujja katulinda ajje omuyimbi ono gundi abaleddi eno bayinza obutabeerawo ketulinde abayimbi webatukogenda okulaba nga abantu layini ekutta akati singa abantu abo balemera ebweru defense w'ekitundu n'alaba nga abantu abali ebweru basinga abali munda oteekeddwa okubira security bakwongere ku bukuumi amatuko ag'abantu mu kitundu gasobola okumenyebwa emmotoka z'abantu zisobola okusumulwako obutaala lwaki ng'ekivulu ekiri omuwendo gusinga obungi gubeera ebweru ng'ate ebiseera ebya bulijjo etawuni eyo terimu bantu 100 babeera bweru ku ssaawa 6 kale kati ninyo kapumulemuko wano omukulu wa VIBA Sounds atubuulya ku nteekateeka omukulu Sansa yakulira abategesi bannannyini ndongo mu Greater Masaka yonna ategeeza nti Gulama babaanizeeyo emyaka 2 gwateekayo Emma ono abeera ku drive ya Emma abeeranga ku drive za VIBA kakati yeetongola ayina eyiye disco ebagiyitaani yagita Angel ey'omusoweto ngewa meeya bamemba bannange baafiiriddwa maama w'abaana tujja kumuziika nkya so musobola okunkubirako ku ssimu tumanya gyagenda okuziikibwa nagenda okuvaano bategere gyagenda okuziikibwa kitalo nnyo kati enteekateeka y'Gulama kubanga mwayisiza emyaka 2 kyembuuza nyina omukolo gwange nyina mbaga kwanjula nako mbiganye ekyetuweze byebivulu byonna ku kyalo Gulama tugendagenda mu lukiiko maze kubirako bamemba abasinga obungi naye tugenda kuteekayo meeting nkakasa nti ekirowoozo kyenna mu mutima nti ebivulu biwerebwe Gulama kijja kukolera nebbaani y'emyaka 2 nja gisimbako ekyalo kyetereeze kyalo kyange naye tulina okwetereeza okulaba nti tetuddamu kukola kifujjo byonona bintu singa bimwe bye twabikwata singa mwakubira essimu mukimanyi nasenga ku kyalo twandize nga ndeeta poliisi nga tukwata byuma nga tulinda mutegesi nkya nga tubuuza nti abayimbi bategese baliwa twagala ssente obukadde 3 okusinza ku bantu ababadde mu kitundu nga kyemanya akwata ssente ezo bwe tubanga tulinako omuwendo gw'abantu betumanyi nti babadde mu kivulu nga baddizibwa ssente zaabwe naye ekyokwonoona tetukikkiririzaamu era nsaba batuuze bannange ab'eGulama akataka chairman Kawere chairman wa zooni eri Manga neyeeno nsaba ekintu kino n'abazadde bannange ab'eGulama bwe tuwangaala kati kubanga kyalo Gulama kati nkiwa obudde budde bwange obweddembe mbeerayokko tubulirire abaana baffe tubategeeze nti ekintu kwonoona oyonoona ebintu by'omuntu yabadde ayimiriddeko obulamu bwe bwonna olw'okuba yakuwadde omutwalo gumu abadigize tulina ssente ze twonoona mu kimanyi ogenda mu kabaala n'owamu banno gwebiri gwesatu ekintu ekyo nga kibadde kiguddewo embeera ogitwaliramu mu mbeera bwekyo nti olwaleero fiiriddwa omutwalo omutegesi ono taleese bayimbi naye n'otoonoona ekintu kwonoona kiri waggulu nnyo sebo tugenda kubaaninga bivulu byokka njagala aba disco nange embaga njirinayo eGulama omwezi gwa January awo ndi mu kuteeseganya ne bannyini oyo baana abagimpadde embaga tujja kujja tugikole naye effujjo ly'ebivulu ye mukyaganye effujjo ly'ebivulu kubanga abantu oba obaggyeko ssente kati ate ssente zibaluma kakati ndowooza pati ezinaddako nja kwenyigiramu omwaka ogujja nja kubawaayo disco balunaku lukulu nga ku Easter ng'okwo obawaayo akadisco ng'akadrive ne kagenda mu tawuni ne kabakubira ne banywa omwenge ne basanyuka nga tubasoloozezza n'ekyokusolooza ekyo tukiyimiriza mbagirawo era lipooti ngenda kugitwala ku Central Police wano e Masaka ekirungi omusango gye gwa lipootingiddwa gye guli tugambe nti ekyalo kino kibaaningibwe okumala ekiseera ekitali kigere paka nga ekyalo kitwadde assurance nti effujjo bwe lityo likomekerezeddwa. VIBA Sound akadde kano eri etya amakanda gammwe gali wakati w'ofiisi zammwe? Office weeri ku kizimbe kya Diocese opposite ne Mukopix. Ninamu secretary wange Jas Mwali
ate store ziri bisanje anina ebyenjawulo binagamba okuleeta era tugenda kusasula program namba kubanga tulina factory gitwakolaganye naye okuva e Germany y'omuzindaalo ekola emizindaalo n'amplifiers tuline patena wange broccoli ekyotera tugenda kutandika okukola emizindaalo egy'enjawulo. wagamba nti kati gino egy'emizindaalo nti omuntu alesa alina besi 10 nammeka ekyo kigenda kuggwawo sijala kutuuka gwa 6 nga emizindaalo gibadde gyetaagisa ku mbaga emizindaalo 40 ng'otekawo emizindaalo 4 otekawo emizindaalo 4 nga gikola the same performance nga besi kyekyo top nga yoyo. So tugenda okuva ku byuma ebingi ebyuma ebibayiikiriza mukendeeze ne ku byentambula n'entambula ejjakendera kubanga emizindaalo 4 gitambulira akamotoka akattanye 2. abaana b'ebidongo mugenda kuba temubakendeezaako emirimu ati kakati tekinologi bwajjayo yeyazze muzindaalo gumu gukola n'emizindaalo 10 same performance. kakati tubategeeza nti ogenda gikolera wano kirimya oba emizindaalo giva bweru kuva German naye twafunye agency eyo tugenda kubatuusaako muze ekirungi ginaba gimaze okutuuka mu VIBA nali mbasuubiza nti tugenda kusaba okula naye omusolo gwasukka obunene ebyuma ntubiyimiriza shipping netugiyimiriza tukyalinda si kirungi ate kuleeta bintu nebidda mu warehouse z'ab'omusolo ng'ate tobisasudde naye binaba bituuse ekyokulabirako weekiri bantu bajja kujja balabe ebintu ebitono nga bikola omulimu ogw'amaanyi. kale katugendeko mu masimu wano ekyobuuza mukulu Sansa wa VIBA Sseruganda. Hala Sebo olina ekibuuzo Sebo Sebo olina ekibuuzo kati nze ekibuuzo kyange kyembuuza Mr. Sansa oba likuweereza Sebo ekigunedwade ebutozi mwesinziira osasakayita mati nomutugamba situmbule naye mbadde entambula Sebo kakati mwami Sansa nkulamusiza nange bwentyo munaye obuzibu nze kigundu siraba bidongo nakoma okubiraba nali kiwangala nali ndufiiridde mu kuba olwo ningamba ebidongo mbibasa kuba baali balaze Ronald Mayinja naagaana okujja obutebe bwonna babuwasa ne babukola kyebamanya abamu ne baminyika emikono abalala maggulu kibi nnyo. naye Mr. Sansa nze kyembadde nsuubira kyobadde olina okukola okudda eggulama abantu beggulama sibe bavuddeko kacyankalana nze mbadde nkusaba abantu beggulama ne bateekako kalantiini abantu beggulama batwalire ekidongo nga kyabwereere kuba banyiiga bakuba nti basasula ssente tibalabye kyebasuubirwa kigundu ezo ndi budoza kale webale kuwuliriza Sebo. Hala abani Sebo kyekiriwo stede olubyanka amapolisi nsuubira no mbalala mu kizungu ekibuuzo ekituuti mpulika mbuuzo nomukulu bibe ina amatabi meka kale Sebo. Hala eyiseemu Sebo abani oyiseemu Sebo kuweereza kale Sebo okyandiminya ekibuuzo Sebo baana ekibampereza kale Sebo abandike agamba atya nze kasamadi ndiwe mudde mugombala ekyesiige ekibuuzo ekibuuzo kyembuza mukulu Sansa agaze n'ayogera akuba ebidongo bagenda okuyita endeku wa toopu ab'ebidongo muyita babidongo bokka wamuyita n'abategesi okwewandiisa mu kibiina kyammwe amwettate kale Sebo abalike Sebo wekakupoteza Sebo Sseruganda ani ono onotoekirakaaboko kibuuzo ekibuuzo bamusize kisanso kati omuzirawo okumukwekana kutya beesi 10 Sebo Hala Sebo Hala abanike
Sebo. Onajua kama ni ngomyeo kakati. Sebo. Hello? Aba ndio kueleza. Sebo. Ndeka lingambota. Nende pati ngama misanso oyo. Wati pamwe bategesi benyi bezo mtegesi katinga bategesi kulema ya twaya ya bali sasa goreso kado waba faishiza kola. Oto bwabati agenda kuleta bayindi. Bacho oliba tegesi bulu baba we batewonge. Kibawira yeke nyenye sasa mtukeka. Bano olito mone baba mwate mulimo. Kale. Sebo. Afrika. Agabaja. Wao kuweza no kuuliza. Sebo. Ekase kabanda kemanya kwendi nyo tumute. Abakumbuliza pame sitaso yo pese yo jaka lokuleta yenkane kyate kuli bantu. Kale. Sebo. Ala. Abantu. Ogamboja. Baba kuwe. Sebo. Yokana lukenya ndiko ya sinadwa mchana. Ekibuzo. Nikema ndo mama mkulu santo oyo. Omutegezi kaba kana tukakona lisani zo bitegeka kifuru. Kategeka. Kale. Kale, wewe rekoliriza mukulu sansa toza tandike kwa abakulu abagamba nti wakiri omutegesi gwali banize ate nabe bidongo bagiriddemu ayizo okufuna omulimu gulama enteekateeka eyo. Sebo. Omutegesi ye esaawa eno yasinga okubeera ku nninga. Kubanga mutegeezezza nti byonna ebyayonoonese ayina okubiriwa. Yatandikidde kujjanjaba abaana, mala okujjanjaba abaana, okusasula ebintu ebitonotono. Disiko eno teyafiiridwa bintu bingi. Twafunye omukisa olw'ekyo. Kati waliwo akantu ke bali njagala okwogerako nga nziramu ono. Eriyo bannaffe abalina disiko entonotono mu byalo abatandise. Be bamu ku basinga okulyetinga embeera. Ekivulu bwe kikyankalana ng'aga nti gundi bw'ondeetera waya. Abano tubataddeko olukongoolo. Era ebyuma by'omwana ono omuntu gwe tunaakwata nga alina waya eyavudde mu kivulu kino. Egenda kubeera ng'ayina akennyanja akato. Agenda kuba ng'ayina akennyanja akato. Kakati bano mweddeko mugende mugule ebyuma. Disiko zonna ennene zikaddiya ebyuma. Bw'oba otandika genda owa munno gw'olaba ng'akusingako aguze ebyuma byafeezinze out. Zingenda kutunda ebyuma mwezi gw'okuna. Byonna bye nnina. Jangu onguleko otwale otandike naffe bwetyo bwe twatandika. Kati ate agamba nti omutegesi eyabaningiddwa. Omutegesi yabaningiddwa obutaddamu. Si leero. Tamukati era tugenda kumusindika Kampala. Mubatusingako. Gy'aba registeringa ffe wane waffe. Mu bategesi abatandika abategeka karaoke. Abategeka ebivulu ebitono. Si wakudda kati. Ajja kumala kwetereeza. Era omukubi omulala agamba nti VIBA erina amatabi ameka. VIBA tulina disiko emu. Kyetulina ekirala bu public addressing system. Buno obulanga. Obwo tulinayo bumotoka bubiri oba oyagala okulangira. Nekyetusobola okukola ekitono ennyo. Ze mmisa kati ng'okusoma. Tusobola okukakuwa abantu nga 10 ng'oyakakozesa mu mmisa oba ku lumbe. Ne bwe tuba tukuba omukolo, tukuba omukolo gumu. Omukulu n'agambye Yesalongo Muyunga musajja w'eggulama agambye kati abantu b'eggulama bafuuse kiiso kya mbuzi. Lwaki temubaddiddeemu? Abantu b'eggulama tulina okubaddamu kubanga nkugambye nti ndi mutuuze. Naye singa eggulama omwami ekyategeddwa okumanya nti singa eggulama waafiiriddeyo abantu bana mu kivulu ekyo. Singa kati abantu bayoole. N'olwekyo leka tusooke tuyimiriremu katono naye kugambye nti kyetugenda okubaaninga tubaaninga bivulu. Emikolo gyonna kutegeeza nange nina omukolo eggulama banaaba bagumpadde kubanga baze kuleeta kase ennaku z'omwezi nga 2. Omukolo nja gukola bulungi tujja gubeerako. Era nkimanyi nti abantu ku mbaga tebayomba. Si kufunako kizibu kyonna kya mbaga. Kubanga abantu bajja nga bazze kuba disiko ya bwereere, bazze kusanyukira ku bwereere era ne bagenda. So embaga tujja kusigala tuzikola eggulama. Naye ekivulu ekyokusolooza ebyo byo tubiweze mu kiseera. Abantu lwaki tebateereddewo endongo ey'obwereere kuba bagambye abantu ndowooza ekyabaluma kwe kubeera nga basasula omutwalo gwabwe ate ne babalimba. Era ekyo nkikusuubiza benadde entange. Naye nti gye tusuubira amasajja gonna aganaddeko galina kusooka kuba ga bwereere. Ngenda kukikola ng'ekibiina. Tujja kubayita entertainment ey'obwereere mu katawuni kaabwe banywe basanyuke nga tebasasudde ssente. Osanga ekiwuggwe kino ekyokwonoona kinaabagwamu. Kale bakwagala bayinza kufuna batya abaagala VIBA? Abaagala VIBA bakasoma bange mbaagala nnyo nnyo mutuyimirizaawo ebbanga ddene. VIBA esangibwa ku kizimbe kya
diocese ekiri opposite ne Mukopix one offices ate oba oyagala okundaba ng'omuntu ojja Bisanje ku office nzija naye Bisanje wali stores kale ojja ku store yaffe n'onkubira namba yange ya ssimu 0707 78987 62. Okay, nteekateeka bwe tutambudde n'omukulu wa VIBA Sound zowulidde abalina ebivvulu mwete